Geno masanyu si masanyu naku sinaku erembeera y'abakungu ab'enjawulo mu gavumenti ya Uganda eno egenda maaso era nga mujjukira bulungi nnyo twakaviirwako bannaddiini bangi nnyo naddala okuva mu ddiini y'Obuyisiraamu ate kati ne mu church nayo kirumbye mu church bannakinku twakaviirwako bali babiri bweddu era nga ate mu side zere y'Abayisiraamu bo ate bangi tebabalika okitegedde nnyo bamasheeke bahaji n'abalala bafanaganako ngaabo mujjukire abannakinku tujjukirako kwaliko omukulu amanyiddwa nga Dr. Anas Kalisa, then Sheikh Nuhu Muzata, Haji Katongole naye wa utoda yakatuvaako emabegaawo naye bano si woka ate side zeno mujukire Bishop Weri side ze Masaka ngenda kometa history wa bannaddiini abataana bakatuva ku maaso bannakinku oba abadde bamanyikiddwa enyinyo mu ggwanga lya Uganda. Naye that is not the story. So nakolwairo munnange eri ku mukulu amanyiddwa nga Lord Mayor Elias Lukwago ngono yaddusibwa mu ddwaliro ekiro kya gonna akawungeezi k'eggulu nga birungi si birungi nga biwala ttaka ono olwamaze okuyadde ava wali ate okubanga akungubagira munne nfanfe mukwano gwe ennyo amanyiddwa nga Dr. Cyprian Kizito Lwanga ono nga tuvaako ku lunaku lw'omukaaga ate okutuva ku maaso munnange eno amawulire agavuddeyo mujjukire muno guno mulundi gwakubiri nga Dr. Elias nga Lord Mayor Elias Lukwago addusibwa mu ddwaliro nga birungi si birungi ogwasooka twali mu biseera bya covid ng'era ono yaddusibwa aside zawali e Nairobi okuba nga ajjanjabibwa ekigambibwa okuba mbu mu nkwate nnyo kigambibwa okuba mbu baali bamuwadde butwa naye avaayo n'atugamba muno byali mu nsonga z'amawuggwe nga balowooza ayinza okubeera covid se kyokka olunaku lw'eggulo yadde mu saavisi ey'okuba eyasookedde ddala okuba nga tukusabira omwoyo gw'omugenzi era nga munnange ne yabadde lubaga omukulu ono amanyiddwa nga Lord Mayor Elias Lukwago yabadde awo ng'atudde mu ntebe twagenza okulaba amaaso gagenda gadirira mpola gamyukirira gavaamu oluzigaziga atandika okukankanirira abantu munnange abadde mbadde okumira bagamba what is going on bagenza omukebera nga sukaali akkiridde okutuuka ku level ya 10%. Era ono munnange bamudusizaawo mu motoka ye gye mumanyi ey'ekika kya Land Rover naddukisibwa wali ate mu ddwaliro ery'erubaga ewali omusawo we omukugu ennyo munnange ne bamuteekako ecupa z'amazzi ezamanyiddwa nga eza glukosi sawo kokanga olaba ebifaananyi ebyo bamaze omuteekako ecupa ez'amazzi ne bayongera okuba nga bamukuba obuyiso buggula emisuwa ono nno sukaali n'addamu n'akolaki n'abeera nga rising wabula gentegeddeko ku makya g'olunaku olwaliro tutegeeza muno Elias Lukwago Lord Mayor w'e Kampala akubye ku matu era nga azza engulu okulaba muno abeera asobola okuba ng'ayogerako naye tagenda kuba nga alabikirako mu public oba mu mpapula zammuli oba mu kamera zaffe because bakyagezaako mu protect nga kino kitegeeza ki eri eggwanga Uganda nti singa Elias Lukwago aibukeera ku makya God forbid n'ava mu bulamu bw'ensi eno ani abadda mu kifo kya Lord Mayor omuntu ow'okubiri ani yali ow'okubiri ku kifo kya Lord Mayor twalinako Jose Chameleone ne Nabila Naggayi so kitegeeza muno omukyala omwenzi apepeya ne Dr. Vanasius bali amuleeba eyasibira bbaawe wabweru w'ekikomera mu nnyumba ye gyakakometa ne yeezimbira amanyiddwa nga Nabila Naggayi abeera yadda mu kifo kya Lord Mayor. That is democracy. Naye kasa kibanga Lord Mayor ate amaze okulayira Nabila Naggayi atasobola kukola ki kudda mu kifo kino kitegeeza deputy Lord Mayor mu kaseera ako yaba akola ki yabadda mu kifo kino ekya Lord Mayor. So katongere kusaba twongere okusaasira famire y'omukulu Lord Mayor Elias Lukwago Naalongo n'abalongo n'abaana n'abantu bonna nakyaliwa nga yagala nnyo Elias Lukwago bamanyiddwa nga Kavuma nawe nyagala okusaasirira wamu mu mbeera ng'eno ne mukulu amanyiddwa nga Mulindwa namwe mwagala nnyo Elias Lukwago so nyongere basaasiramu katongere omusabira abeere nga atereera naye bagamba muno naye amutawaanya ate mu ngeri eringa ngeyo so twongere omusabira ate abeere nga ateera kubanga omuloodi waali aye tukyamwagala so kankoleko koko ebifaananyi yabadde erubaga ng'omuloodi ono ali mu saavisi n'abantu abaddewo abasisita n'abeerubaga okwongera kubanga bamusabira mujjukire muno erubaga kiri mu side ne Lord Mayor abeera mu lubaga actually lutiko y'erubaga emuli wetu waggulu ye abeera kyemmanga okusekabaka road so yadde asazeewo buli kanaku abeera erubaga ng'agezaako okusabira mukwano gw'enfanfe amanyiddwa nga Dr. Cyprian Kizito Lwanga ne munnange ate naye webityo mukama we yazizza ebyesoka twongere omusabira twongere okuba nga tumuteeka mu ssala zaffe kubanga mu Kampala tugamba omuloodi akola ki waali